Essuula eno erina omutwe gugamba nti atannayita egenda bw'eti. Obudde bwali ttumbi ng'omwezi gwesamula nnyo era nga gukubye ettumba n'abantu bonna amatu nga bamalidde wansi ne twesoobolola okuva mu maka ga kitange Kijjo nga ye taliiwo. Twagenda n'entanda n'ebintu ebirala bitonotono ebyatuteekerwateekerwa Nassaza ne Koomunaku. Twafuluma wabweru Koomunaku n'aŋŋamba nti siba mukazi nange nandigenze nammwe olwo amaziga nga gakka. Ne mmukwata ne mmuwoowootera era ne mmusiisiitira nga mmaze okumusuubiza nti bulijjo taatuvenga mu mwoyo era nga bwe tutalirema kuddayo kumugoberera nga tufunye obubuddamu ne tumusiibula ne tutambula nga tugenda twerimba mu bisiikirize kubanga twatya okweramba olujja nti si kulwanga waliwo afulumyeko ebweru n'atulaba. Koomunaku yasigala ayimiridde awo ng'atunuulidde. Nze nakyuka enfunda nga nnya nga sinabulirayo nga ndaba tannavaawo. Twasooka okutambula nga tukwata ekkubo eryalaganga ebuvanjuba nga tulekera ddala obubonero bw'enkukunalwa okulaga nga tukutte ludda olwo so nga twayagalanga kuwubyawubya muntu yenna ng'abadde agezaako okutuwundira. Nga tumaze okutambulako ebbanga ne tuyita mu bukubo obw'amakutu era obw'obuwunjuwunju ne tugguka mu kkubo eryalaganga mu nsi ya Kabaka Bazisomba eyali mu bugwanjuba bwa Tigati era nga tugenda tuddiza ddala obuwufu bwaffe bwonna bwe twagguka mu kkubo ne twerayirira obutaddayo Tigati nga tuli balamu nti singa batuwondera ne batuggukako waakiri okufa nga twerwanako okusinga okuddizibwayo. Nze ku lwange nga sitya kuddayo ne ku lwa mikolo nga siyinza kubanga mu butuufu nga tebayinza kumukwatako bwala ng'abadde abula n'aba omulamu. Ekitundu ky'ensi kino kyali kya ntentezi ez'enkoola n'amalungu. Ebitundu ebimu twaggukanga mu bisinde by'ensolo ebikuukuutivu eby'enkalakkalira ate oluusi ne tuzigwako tuti nga ziyita oba nga zaakayita. Obudde bwe bwatuuka mu makola g'ebyeggulo ku lunaku olwasooka ne tukyama ku mabbali g'ekkubo awaali akati akaayawula obulungi amatabi amangi ne tutindira bulungi amatabi n'ebibowabowa ng'akadyeri mu nnyonjo yaffe eyo mwe twasula. Bwe twamala okunaabako mu kaggo okwegobako akagwigiri ne tusumulula entanda yaffe eyaliko gonja, omwengevu omufumbo omukaze, amagi ag'empogola n'ebikongo, olwo amatama ne gatandika okufunya ebikonde. Okulya okwo okwali okwekiyita mu luggya nga kuwedde ne tukuma ebyoto okwetoolooza omuti tulyoke tukangise ensolo nga tulinnya mu nnyonjo yaffe nga tugaŋŋalamu omwo obudde kkejenge. Ekiro mu ttumbi twalaba akasolo nga kali awo ku kyoto omwali amaku ga Nammoge nga gateta nga koota omuliro naye obunyonyi okugenda okulegesa nga kamazeemu dda omusulo kagenda kimpowooze nga bwe kajja. Enjuba okugenda okuvaayo nga twayambalaganye dda n'olugendo lwaffe anti koonooweeka. Obudde buba bukaze bulungi ne tusanga ensolo bbiri nga zibwamye nga zitunulira ekinnya enkakaba mpozi zaali ziteega Namulimi. Emu yali efaanana ng'embwa, endala ng'obulago bwayo bwonna busaakaatidde n'ebijwenge ebyakunukkira. Bwe zaatuwulira ne zimaguka ne ziyimirira naye ne zirabika nga zaawanamira ne zitutunuulira nga naffe tuyimiridde buyinja. Emu ku zo teyalwisa neefugulamu naye bwe zaalaba ku ffembi tekuleyagala kwegera nazo mulyanyi ne zitutunuulira ekikijjama ne zikunnumba ne zigenda naffe ne tusoboloka ne tutambula. Nze namanya luvannyuma ng'ensero zo zombi ze twasanga zaali mpologoma. Twatambulira ennaku 5 nnamba nga tetulabye ku muntu wadde ennyumba ng'emmere yaffe etandise okukeewa era nga n'oluyala lutandise okutusakata. Nga tuli mu mbeera eyo ku lunaku olw'omukaaga mu ttuntu wakati twali tuyita ku lwazi nga tukutte akakubo ke twalowooza nti kajja kututuusa ku luzzi ne tugwa ku muwala anaaba. Yali mumyufu ng'ettungulu ng'alina enviiri mpanvu zibunduse. Gye twafuluma gye yali akubye amabega. Bwe yamala okunaaba n'atuula ku lwazi n'alannama n'atandika okwesiimuula. Bwe yamala okwesiimuula n'ayimuka. Mu kiseera ekyo Mikolo n'agamba nti omuwala n'akyuka n'atutunuulira
naye okugenda okutemya n'okuzibula abulidde ku lwazi awo. Mpozi gwali musamba gwa mu kitundu ekyo, naye owa gwalungiwa. Awo twavaawo nga tutidde nnyo kitalo ne tugenda nga tuseyeggera mpola. Olunaku olwo twasula njala, ng'emmere gye twali tusigazza tugikasuse ku lwazi omusamba we gwabulira. Tuba tutambuddeko akaseera, ekkubo ne litubula, ne tutaataagana, ne tubulubuuta ne tukamala. Bye twaguyikirizanga bye twalyanga. Nzijukira olunaku lwe twasiibirira era ne tusulirira obukansukanso n'enkenene. Olulala ne tusiibirira akakwale ne tusulirira ebitaaguju bye twalona ng'empologoma zimaze okweggweera. Ku lunaku olw'ekkumi ne tugguka ku kkubo lyaffe. Wamma ggwe ne tusekera mu kikonde. Naye tuba twakalisirikiramu bwe tuti ne tusisinkana n'omusajja nga naye alaga eri mu maaso gye tulaga. Ye teyatuwuuna so naffe tetwamunyega. Yatambula ng'anyaamuuka bunyaamuusi era ng'alabika ng'eyaliko omulangira Ssegaamwenge. Olwo ye yali atukulembedde. Bwe twatuuka mu kagga ye n'asigala ng'anaaba ebigere, ffe ne tumuyisa ne tugenda mu maaso. Tuba tumalako olubirabira ne tulaba embogo bbiri zikabeddwa nga zigalamidde mu kisiikirize ky'omuti zitunudde eri. Mikolo n'ambuuza kye tunaakola okuziyitako ne kimbula. Tuba tuli awo tutongojjedde ne nzijukira omusajja omu bye yambulira ku nsolo ez'omu nsiko. Yagamba nti bwe ziba tezinnakulaba gwe n'oziraba, ky'okola kwe kuwa mattuka n'oziwenyulamu obuswanyu. Bwe zisituka wansi zonna ziduma budumi kubanga tezimanya kiriwo. Naffe bwe twakola twawa mattuka bunnamiro we twali, akataayi okugenda okusala oluggya nga tuli bukwata. Mikolo emu agiriddemu obuti bubiri, nange eyange ngitimpuddemu akatittiriri. Okuwa omukka wansi zaatulaga mikira ng'enseko zitta. Mu kaseera ako omusajja we yatuyitirako nga zitukunya, naye bwe waayitawo akaseera naffe ne tumugwa mu mubuufu. Tuba tumusemberera ne tumulengera ng'alinga ayina kye yeekengera ne tuyimirira. Twagenda okulaba ng'agalamira. Tuba tukyasamaliridde nga teriri busa, nga mu maaso gye twali tulaga effulumya y'embogo eyakula n'egangayira, anti amayembe gonna nga gagisibanye. Naffe ne tugalamira ne tulambaala ng'abafudde. Twalowoozanga nti waliwo embogo emu, kazzi nga ziri bbiri. Bwe zaalaba nga tezitulaba ne zijja nga zitunoonya. Bwe zaatuggukako ne zituwunyaawunyako ate ne zidda awo ku bbali ne zigalamira ne zituteega. Omusajja yalaba akanyigo kalamuddwa akasiriikirire okumala akaseera n'ayimusa ku mutwala bwe nga wonna kiri mulaala. Aba atula kazzi ng'embogo eri awo bwedda egamuyegese, yo kwe kunaawuka eri ng'enjuki n'emutunga ejjembe mu mbiriizi n'emusitula n'emusinsimulira mu bbanga n'emutujja ennume y'ekigwo. N'emuviiramu omulundi gumu n'emulinnyirira. Kitaawe yakaabamu omulundi gumu gwokka era nga lumalamu amazzi, naye yafiira mu bulumi obutayogerekeka. Olwo ate akasiriikiriro nga kaddawo buto. Naye nalaba wayiseewo ebbanga ggwanvu ddala nga mpaawo kakuba ne njagala nsitule ku mutwe ndabe obanga embogo zigenze. Saalwa ne mmagala z'omutwe nga wonna kye. Kwe kutuula ne mmagamaga nga siraba ku mbogo ne nsituka. Mba nsituka ne mpulira Mikolo ng'aleekaana nti gwa ofa, okukyuka nti ng'embogo eri kumpi nnyo okuntuuka ejja bukula. Ne neewuttula kyabugazi ne ngiringita ne neevuunika ereme kunsogga nga ndaba. Olwo nno ng'embuuse. Bwe yadda n'esembeza ejjembe wansi w'olubuto lwange, eba ensitula ne ngiringita ne ndivaako. Ne nkola bwe ntyo emirundi 3, naye ku mulundi ogwokuna ne ndalira ku kikolo ky'akati. Yagamba nti weebale, ne mbinula ne mberula, n'eryoka enkasuka mu bbanga, n'etega amayembe gaayo ng'erindirira nzire ng'etonnyeko ga nkola ogwawa lugali. Naye nayo ne kigibuukako, yakanda kutega mayembe na kulindirira mbunzira nga bwereere nze nfuuse musu gw'ekanyanya. Mugenzi tazze, tekuba kutya na nsisi, nandikubye n'enkwawa. Anti embogo bwe yankasuka waggulu ku matabi g'obuti agaali gaboyeddwa ebibowabowa
n'ebbombo n'engalamira okwo bugazi nga siyinza kwenyeenya oba okwekyusa olw'okutya okusimattuka okugwa wansi. Enjuba yali eri ku ggulu eryetadde ng'eyaka omusana ogwansiika ne gumbabira n'embugujja n'enkamala. Embogo yalaba tendaba n'egalamira awo wansi w'akati kwe nnali, leero nze nga buli kaseera mponga buwonzi mikolo ereme kwenyeenya kummalirako biruuyi byayo ebisatu. We nnali nagiwuliranga ng'efuuwa. Mba ndi ku kibanyi kyange okwo nga ndaba ssebukuule w'omusota ajjakkira ku ttabi ery'omuti eryali lireebeetera ku busammambiro bw'akati kwe nnali ndaalidde. Ssessota bwe yali ali kumpi okutuukira ddala ku makoola ag'oku busanso bw'ettabi ne yeezinga amakata n'asirika. Olwo nno nasigalira kutongeza nnimi nga wayiseewo ekiseera ng'omuntu ky'atambuliramu akatalatala akatono n'akamalako, oba gaali maanyi ga mpewo eyakunta, oba akatabi ke kaatendewererwa obuzito bw'eryekalungu ne simanya, anti nagenda okulira ng'essota linneggonomola ku bigere. N'enjula okufa ensisi. Bwe natebanga okwenyeenya nti limbojja neŋŋuma, nagenda okuwulira nga lyezingulula mpola ne lijja nga lintambulirako liiryo ku bisambi, ku lubuto, ku kifuba, tugatunulaganyizza. Olwo nno okugwa n'embogo ne mbyerabira, kati ne ndowooza ku gusota ogwo gwokka, kwe kugubaka mu bulago n'ensindika eri ekinene. Nagenda okuwulira nga gwewuttudde wansi. Eyo gye gwalaga mpozi ye yali embogo ey'okubiri. Mpozi yalaba gugirumba n'eyota, kubanga nawulira akabuguutano ng'edduka. Nze olw'okwenyeenya ennyo nga nsindika ogusota ate nga n'ebibowabowa byayidde dda, byo kwe kwesenda ne bimpa ekyanya, wamma gwe ne ŋŋenda yiriyiri okugenda okuwummula nga nekkase ku mugongo gw'embogo. Nange nno njebagadde ku mabega, ekintu kye ssaayagala. Ekyekango nga bwe kitamanya muzira, embogo bwe yalaba efunye omwebagazi gwe teeyagalidde n'etyekula emisinde n'egenda nti ng'ebuuka ebibanda. Nze olwo ne ngiringita. Naffe bwe twamala okulonda ebyaffe gye byali bisasikidde omusulo ne tumalamu. Twali twakatambulako kinnya na mpindi ne tulengera omusamba gwe twefaananyiriza okuba guli gwe twasanga gunaaba ku lwazi nga gweteze mu kkubo gumwenya, naye okukyusa tte amaaso emirundi ebiri nga tulaba lya mulere. Essula awo weekomye, weebale kuwuliriza.